First of all, Kadaga nga yo omuntu talina na moral authority emuleetera na kulowooza nti alina okuvaayo ssibo n'akaaba naffe abali eno ne tuwulira. That chick sold us. Yakwata eggwanga lye n'aliguza omuntu gw'akaabirira kati budde buno amuyambe. Mwami Museveni yali muguza ati Kadaga weerabidde pate yammwe gy'owangaliddemu. Pate yammwe bw'eba emaze okukozesa bwetyo bw'ekola otuuka ng'oli useless to them. Gwe weewunyeemu Kadaga oli w'amaanyi ky'okusinga Mbabazi. Kale weewunyeemu oli Kada ky'okusinga Mbabazi mu pate. Munnange bwe bakukoowa baba bakukooyi. Anita Amongo lwaki buno walirowoozera lwaki Mwami Museveni gwasibiddeko talina kyamaanyi kyamusuubiramu naye yakyali mu pozisioni ya speaker. Kitegeeza awo waali Mwami Museveni akola ki? Amwagala kale. Alina value. Amateeka ga National Resistance Movement gali very clear. Gakugamba okwesimbawo ku NEC, National Executive Committee. Bw'oba oteekayo empapula bakugamba waayo by'okoledde pati emyaka 10. Amongo yakamalamu emyaka emeka? Kati etteeka erimu limenyweddwa. Twalinako ministry ya Karamoja. Budde buno etakola ki? Etakyaliwo. Yali okuvaayo okudda mu education. Budde buno etakola ki? Tekyaliwo. N'omanyi kyali kyagiteesawo? Karamoja yatereera. Lwaki twateekawo ministry? Gwe mundowoozayo. Abantu bafuna gye baddukiranga. Kaali katambaala. Kaasibibwa bantu. Butayingirira golodi waawa? Karamoja. Era golodi kasita bamusimaasima. Ministry neevaawo. Ye yali ensonga. Kati nedda Karamoja yatereera. Decision we yamulemedde. 1. Amongo mutabani wa mwagala. Yabakulembera kuba yagenda otuukiriza ebiruubirirwa bya mutabani. Kadaga shize Kada. Olidde okukyusa mu genda mu nkola ebibiina baali ne Kadaga. Kati okumusuula to kick her out like omupiira kizibu. Kati kiwadde time Mwami Museveni. Kati agenze era nga bwe yakola mu kalulu akawa speaker. Era temwewunyanye mu kulonda obwa NEC member nga bamulonda okunzika nga Mwami Museveni omulabi gyali atudde waawo. Alinza alabe gwe twawadde ssente asimbyewa. Akubyewa baloti agisuddewa. Olukiiko lwa NEC lwatudde mbukyamu. Mbuuza lutyo. Olukiiko lwa pate tosobola tolina bw'olutuuza mu ofeesi ya ggwanga. Nti mwemutuuza enkiiko z'ekibiina ne muzituuza mu State House. State House ya ggwanga. Bagamba ye n'alemu. Kati gwe mbongo bwo kimakinga sense. Kadaga agenda kuleeta ebyama bya Mwami Museveni ne Kadaga ebibadde all the time. Mugenda wunzika nga mutegedde busoga lwaki eri bwetyo, busoga lwaki buli gyesirisi. Kubanga ebigambo Mwami Museveni byafukumuse. Yabyogeza busungu, badde ndudde omulabo okwanukula mu busungu. Naye Kadaga yakola ki Mwami Museveni? Ekyo sikimanyi. Amongo akulaze yazzeeko lwa mpaka. Amateeka agafuga ekibiina ky'NRM gakulagira bw'oba ogenda okuvuganya ku kifo ekyo mu pati yaabwe olina okuba nga omaze emyaka 10 mu kibiina. Obwiki tekiriiyo. Kati gwe oli mu kuvuganya n'omuntu eyamenye etteeka mukujja ng'olowooza ogenda kuwangulira mu mateeka agaani mumukulembera eggwanga lina speaker. Si yajjawo age limit? Si yagijjawo? Kati now it's tit for tat. Nayo kati bakuteereddewo age limit gy'obadde tomanyi? Genda. Busoga go back. Tubanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinziira okubanga mutulaba mwe bali okubanga gye muli mwe bali okubanga mutugoberera bassebo ne bannyabo. Naffe tuzze olunaku olwaleero it's a Sunday. Weekend yonna mbadde off tetusobodde baweereza just tubaamu n'ebitukwatakwata ebitali tekiniko wabula ebiri inhuman nga bya buntu. Naye weetuli Sunday olwaleero tetwakoze Saturday drone eggulo. Naye Sunday olwaleero ke tuzze mbasuubiza kati tuzzeemu buto okuyiriva. Wiiki eno yonna nkakasa mugenda kwagala abagenyi betugenda okyaza
amatu gateeke ku simu yo buli olwa notification especially abasubscribinga genda maaso n'okusubscribinga banafe abawangalira mawanga ga buwarabu eyo muli mutya basebo ne bannyabo kansoye nti muli bulungi Mate Fred Bate Musa okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia webale okubanga gyoli abaana bangi wano abambi nga batera obeera ku Habibu webale okubanga gye muli Mutyaba Isma kadde manyiye Mutyaba fucking shit ow'omukulu tuweere US Nacho Levi Musa Bate nkutumiddeko awo Sauda Nabukenya muli bangi wano nno muli bangi ge mazima Hakimu Nsubuga Malege muli bangi ne Sumaya ne Sumayamu mabala kubanga gye muli bambi ne France bane benerabidde muteekawo aka message wansi awo mbanja bajjukira mu notification zange wano mbanja bakeberayo tuzo olunaku olwaleero ensonga ezituleese okwogerako of course wiiki ebadde empanvu mu wiiki empanvu Marino bamuziikadde bamuziika was it Tuesday Wednesday lwakubiri Marino oh yes Marino naye bambi twamuzise wiiki eno gyetumazeeko bingi ebibaddewo ensonga etuleese enkulu esigadde tugenda zigata mu bugasi olutalo lwa mwami Museveni ku kusalawo ani anabeera n'enkalu lwaki ziri awo kifo kinene nnyo kubanga neewuunye ebifo ebirala babivuddeko bali ku kifo kimu tulinawo ekya female ekya male bano bakasolo kwe bali tekiwulirwamu bbugumu olutalo oli ku ntebe ya sipiika wo former speaker ne current speaker olutalo luzze kakati Angela ababuuzeko bamalubabuuzaako tugenda tutandika n'amaloboozi gano ene luvannyuma tutandike ensonga olunaku olwaleero mwasibye mutya mwasize mutya abalabi ba Iki Great Media babale kubanga mukyagyekumyeddeko ebbanga libadde litambudde edi ngambuliridde olw'emirimu egitali gimu tukwasaganya tuli mu kutambuza protest vote yeno kati oluusi emirimu gitukwata olawundi wagiyingidde nali nvuddeko ekituufu kwembeera remezaamu amannya Angelo Praise Anvix Bank mbebaza abatambuza message yaffe mbebaza abasharinga naddala abaana abawangalira wano edi sikyangu omwana okuwangalira wano nasharinga okuwangalira wano is a full time job kwega nakyo gimu ku mirimu abavubuka gye balina okwettanira okubeera ng'oli wano so tubebaza nnyo abaana abawangalira wano ng'ofaayo nnyo okutambuza information eyo gye delivaringa n'abawangalira emutala bw'amayanja nammwe mukola kyamaanyi tubebaza abawangalira mu nsi mu UAE ntumiddeko kyali wangaawo MC Executor naye nkubanja Executor simanyi lwaki tompa baleetu yange twakkaanya naye twateesa ng'okitegedde yange bagibbi kakati asirisi naye oli eyo sebo weesirisizza mukulu tugenda lwanagana bulwanaganya kakati twabadde ne SEC manya ne NEC mu State House National Executive Committee omuntu bwagamba nno NEC obolowooza yaggwanga naye maama National Executive Committee ey'enaaleemu eyo olutalo gye lwasiikuuse benakkiriza mwami Museveni takyasobola kukulembera ggwanga mu NEC mubeere waka nga bakupiininga olw'ensobi ze wandibadde okola nga taata ate akuze aluddewo ewaka ne batandika okunenyeza obusobi obutonotono otuuka ekiseera nga weekubye ccu mwami Museveni meeting yamuvudde mu ngalo oluvannyuma lw'ababiri Kadaga ne Amongo okwesikira ebitogi eby'ebigambo mu maaso ga mwami Museveni mwami Museveni n'atuuka n'alaga sayidi mwami Museveni mu kulaga sayidi nti awagira Amongo leka kulowooza mbuno yakikoze akigenderedde bwabadde busungu obwakozingiddwa Kadaga n'amuleetera okulaga sayidi egwe gwate ate watugambye wabasindise bagende boogerezeganye wabeeko omwalekera munne kyokka tonna tugamba ani alekera munne omaze obuuzizza Kadaga gwe lwaki olowooza oli munene nnyo gw'omuntu omusinga community nambe ya Busoga lwaki teyabuuzizza Amongo ebigambo bino biwulire ebigambo bino bamba bya Museveni byokka naye ebya Kadaga kankuwedda kikange mu biwulirize
bemala nkwene ku bya Museveni tutandikirawo waliwo byotannamanya ebiri behind ebigambo bino nga njagala mbikuwe bulungi uliriza bulungi. Mama, the first national vice chair and delegates, I'm happy to be able to talk to you today on this subject, and I want to begin by noting that the Speaker Mog is already a member of SEC. She's here. She's already here in SEC. I want you to take note of that one. The second one is that I'm the incumbent. I'm the incumbent. I have been a member of this party since inception. I started as the chairman of LC1 in 1989 in my village in Buramuti. I moved to LC2, or the National States Council. I've never been to any other party. So all my life, I've been a member of NRM. Secondly, Honorable Chair, I think we should not have politics of expedience. You see there? Yes, President. We should not have politics of expedience. When you are filling the form, expression of interest, you are asked, what have you done for the NRM in the last 10 years? Those are the guidelines. We have not changed them. The person aspiring to this office has only worked for 3 years for the NRM. Whether she was doing what is dependent, that's your business. But for the NRM, she has only worked for 3 years. So let us not gerrymander the guidelines. We have not sat to amend those guidelines. Can we allow the Right Honorable some more 2 minutes? No. Don't stop me. Don't stop me. Your Excellency, a national chair, I was a backbencher for 7 years before becoming a Minister of Regional Corporation. Patiently, I was patiently seated for 7 years as a backbencher. So I don't understand why there's a rush. Someone else just come for 3 years, wants to be in the top organ of the party. I have done my work well. I've supported the NRM in all the elections, all of them. Supported the referendum to return multi-party. All the campaigns, I've been involved in them. As a Deputy Speaker and Deputy Speaker, I've ensured that all our budgets were passed. I've ensured that the bill support the manifesto were all passed. Nina ekigambo kyenjagala ngamba atulako. Amateeka g'ekibiina kya National Resistance Movement, sorry. Amateeka ga amateeka ga National Resistance Movement gali very clear. Gakugamba okwesimbawo ku NEC, National Executive Committee, bw'oba oteekayo empapula bakugamba waayo by'okoledde pati emyaka 10. Amongo yakamalamu emyaka emeka? Kati etteeka erimu limenyweddwa. Ompulira bulungi? Etteeka eryo erimu lyo likoze eki? Limenyeddwa. Kakati gwe ng'okyali eyo ng'omutima gukugamba nti bino bye mulimu bye mugendamu okulonda ebya NEC byammwe nti biri mu mateeka, kati sofa eryo etteeka limenyeddwa. Kitegeeza Amongo takwalifayinga kuvuganya mu NEC. Sipiika Kadaga mu bigambo, sipiika era akugambye ye incumbent, netaweereddwa omukisa gwa kubanga incumbent, bombi balinga abapya abali mu kuvuganya. Amongo jasi lwakuba nti kale Kadaga weerabidde pate yammwe gy'owangaliddemu.
pati ya mwe bemaze okukozesa bwete bwekola otuuka ng'oli useless to them. Gwe weewuunyemu Kadaga oli w'amaanyi ekyokusinga Mbabazi. Kale weewuunyemu oli Kadaga ekyokusinga Mbabazi mu pati. Munnange bwe bakukoowa baba bakukooyi. Lwakubaza ekyentidde kiri kimu, Angelo nakyo kankyogere ku kamera wano. Kadaga oyo mugenda mukuba ku kifo kya Neeke yasirika ku bwa sipiika ne mumulimbisa obwa minisita. Nze siri wano nti muwagira byenjogera byakuwagira. Ndi mukwogera bulabe bwe tugendamu. Tugenda sanga okweyawulamu nze kwe mbadde ndowooza nti tetukwetaaga budde buno nga bannayuganda singa kibiina kyokka ola nga bannayuganda. Kadaga ebigambo byafukumuse ng'ayogera ku Amongo mu kalulu kaabwaka ka Neeke byakusigidde ekifaananyi ekimala nti fayini ku bwa sipiika mwali muŋambye ebisanja twabalina endagaano ne Mwami Museveni ng'amuwagira. Ku kino tebaalina ndagaano yagadde mukuba kick her out. Kadaga agenda kuleeta ebyama bya Mwami Museveni ne Kadaga ebibadde all the time. Mugenda wunzika nga mutegedde Busoga lwaki eri bwetyo, Busoga lwaki bulijjo esirise. Kubanga ebigambo Mwami Museveni byafukumuse yabyogeza Busungu badde Dudu omulaba okwanukula mu Busungu. Naye Kadaga yakola ki Mwami Museveni ekyo sikimanyi. Ndowooza Obusungu buno obusibukira ddala weewali ku kya sipiika nga bayikoze endagaano todda n'amala n'agamba nkomawo. Koza naga akali kale ke bampangudde kansirike kuba twalina endagaano n'omusajja. Omanyi loyalty kikulu. Yakibuuziza. Kakati kansoke ku ebigambo bya Museveni. Kati wano we tugenda wali okulya n'okomba essuwaani. Wuliriza Mwami Museveni. You are wrong. Say that anybody is hunting you. And also, it is not correct for you to try to involve my people, the Basoga. To try to give the impression that you are, if it's not you, if not you, Basoga are not there. This is not correct, and I have had references to that issue, but I keep quiet. I am a man who keeps quiet. But I am the one who fought for the Basoga, not anybody else. I am the one who revenged for William Nadiope by defeating Amin, by defeating the UPC who put Nadiope in prison. Who else did anything for Nadiope? Basoga people were killed. Marunywa was killed. Who revenged for him? To the NRA, to the Foronasa. Marunywa was killed. The former minister, what was his name? The father, the minister from Busensa. The minister Nkutu, Shaban Nkutu was killed. So many Basoga people were killed, and other Ugandans. Who revenged for them? Is it some politicians? It is the NRA, the Fronasa, the freedom fighters. We are the ones who brought peace to Busoga and the whole of Uganda. So that idea is not a correct one. But otherwise, on some of the road junctions, Rebecca has been with the NRM. It is true that when we went for Maratipate, she stood with us, and it is true that from 1989, when she came to the CA, to the NRC, she has been with the NRM. That's true. But then polluting her position with these wrong positions is not correct.
have the power to veto. Say, you don't come, you don't come. I don't have that power. I will cause a lot of problems if I try to veto. You saw me the other day in SEC. I was begging my own young brother, my son Zaire. Zaire had also become a big fellow, a big thing. You know, Zaire, this is my son. He's my young brother, but Mzee Amos Kabuta and myself, we got an additional woman, 1950. And then she gave us younger children. So I was begging Zaire, you were there, Rebecca. Zaire was also a big issue. He was standing against Badimusi. Awamala. Bawuliriza ebigambo bya President Museveni. Waliwo watuuka n'ayogera kiri two-way traffic. Yalemeddwa okusalawo okujja Rebecca Kadaga na kifuba mu kalulu kano. Ng'akimanyi bw'amugjamu abasoga bagenda kufuna obusungu. And secondly, Mwalimu Museveni kyogamba mbu Kadaga don't involve your community, your basoga people. Munange Kadaga ye mama waife. Abasoga bamugamba mama waife. Kadaga mpaji nene mu basoga. Tosobola kera kumacha n'ogamba mbu ogenda kujjawo Kadaga. Mbolekewo obusoga kati busoga ebesigaddewa. Kubanga balina kirunda kiva ejinja nga kubasibidde naafu. Badde basigazaawo Rebecca Kadaga. Kakati kuno omupiira mu kunywa Mwami Museveni mu ngalo. Decision we yamulemedde. 1. Amongo mutabani wa mwagala. Yabakulembera kuba yagenda otuukiriza ebiruubirirwa bya mutabani. Kadaga she's a kada. Olidde okukyusa mu genda mu nkola ebibiina bali ne Kadaga. Kati okumusula to kick her out like omupiira kizibu. Kati kiwadde time Mwami Museveni kati agenze era nga bwe yakola mu kalulu akawa speaker yate mwenyanye mu kulonda obwa NEC member nga bamulonda okunzika nga Mwami Museveni omulabi gyali atudde waawo alinza alabe go twawadde center asimbyewa akubyewa baloti agisuddewa. So eno state ina kyegendo tukola mwena kye mutannamanya nze that this is now my worry. Zino conflicts zina kye zigendo tulekera fenna kye tutannamanya kikino zigenda tuletera abakulembeze betubadde tetayagala ziwonzike nga zituwadde abakulembeze bibali bebaagala. Kati buli lwe kibeerawo ekyo mugenda tuuka nga services omuntu ne wakola ki muli temuli connected ku muntu wammwe. Owulidde bombi balina amaanyi. Kadaga abadde ayogera ng'enduulu evuga n'amongo bwe yatandise enduulu n'evuga. Bombi balina amaanyi. Kitegeeza mu kubeera n'amaanyi kyokka nga amaanyi ago mu kuba nago imagine bagalina mu pate ekulembera eggwanga. Kati kitegeeza okweyawulamu kugenda kwera mu pate ekulembera eggwanga. Naye zirwakuba just kale bantu balwawo buli ne Kadaga Mwami Museveni ye yakuwa dda bino byolimu simanya mbadde wa naliwe kyemanero wanunedda oludde nakugambye gwe wenyini wasomye nga temukolanga amendments mu mateeka agafuga pate yammwe nti omuntu okujja okwesimbawo ng'oteekayo kye bayita gundi special of interest olina okuteekamu ebintu byokoledde pate emyaka 10 amonga ateekayo biki netali mu kuvuganya yabadde yandibadde yavudde mudda nga bazze ba disqualifying abamu ne babajjamu ontegedde. So we are here discussing issues naye ng'olwedde guys balina decisions zaabwe muli mu kumala budde mwagenze kulonda baneeke memba bali balina abaabwe amonga akulaze yazzeeko lwampaka amateeka agafuga ekibiina ky'NRM gakulagira bw'oba ogenda okuvuganya ku kifo ekyo mu pati yaabwe olina okuba nga omaze emyaka 10 mu kibiina obwiki tekiriiyo. Kati gwe oli mu kuvuganya n'omuntu eyamenye etteeka mukujja ng'olowooza ogenda kuwangulira mu mateeka agaani mumukulembera eggwanga lina
speaker si yajjawo age limit si yajjawo kati now it's a tit for tat nayo kati bakuteereddewo age limit gyobadde tomanyi genda osoga go back ate n'akafu baali bakatwala akawuma n'emupiira ne kati wensiba ebbiri banza okuba bakulese wano bajja kukikinga out nga totegedde muka isi bakuloope omusango gugenda okuwulirwa ng'ali amazeyo emyaka egyo nga tebakyamugjayo nakugamba nti newe bagusala kati by election tekkirizibwa so ebyo byebiri ebuuyi obwo Anvix nkakasa owulidde bulungi tandikira Edi bino bwensangayo omunnayuganda abyewuunya bwenewuunya dwaki like singa oba weewuunya embeera mwe tuli how the country is run gwe gwemba nkolaki gwe gwemba newuunya first of all Mwami Museveni yakwata buli kimu n'akyezingirako like made us believe nti waatali tewali kitambula talina system etambula nga yetaliiwo Edi bwe tubanga tune n'olukiiko lwennyini lukolebwa mbukyamu olukiiko lwa NEC lwatudde mbukyamu mbuuza lutu olukiiko lwa pate tosobola tolina bw'olutuuza mu ofeesi ya ggwanga nti mwe mutuuza enkiiko z'ekibiina ne muzituuza mu State House ya ggwanga bagamba ye NRM kati gwe mbwongo bwe kimakinga sense yakulembera because ba stakeholders bonna baali badde nga bwenyinza okwagala otutuuza olukiiko tulina omukolo gw'omwana wange naye wange wafunda nina okukusaba okitegeera but because eggwanga liri mu mbeera nti abantu abamu abalina obuyinza bo kye baagala kyekikolebwa titufaayo tumenya tteeka ki titufaayo bannayuganda balowooza ki you get kakati nabalabye bonna abo nga bonna buli omu akaba buli omu alina ebizibu bye buli omu alowooza it is helping no it doesn't first of all Kadaga nga ye omuntu talina na moral authority emuleetera nakulowooza nti alina okuvaayo ssibo n'akaaba naffe abali eno ne tuwulira that chick sold us yakwata eggwanga lye n'aliguza omuntu gw'akaabirira kati budde buno amuyambe Mwami Museveni yali muguza ati nga bajjako age limit Kadaga yalina obusobozi bwonna obugamba because kyetukkiririzaamu tuzimba bakulembeze bato Mwami Museveni akoze eki akuze at the age of 75 tetulinayo baana bali mu 50s basobola kulolinga ggwanga lino nga ffe tukale tubayambako ffe abakulu in form of guidance nti weebali but what did she do yagamba ya myaka tugijjewo mu kugijjawo ne tugenda mu kalulu akafiiramu bannayuganda abangi ne tuvaayo ng'obululu babubbye nga bwe baagala omuntu yali akupangisa omanyi Edi goleka topangisangako ku kibanja kulimiramu omuntu yali akupangisizaako ettaka nti singa nkupangisa mu kibanja kyange nga bamanyi ekibanja ekyo kya Angelo nojja n'olimamu nze yakupangisa nze mmanyi nti nakola ki nakupangisa n'ebbaluwa gye tuba twakola naye nze nsobola okujja n'enkungula ebintu ebirimu ng'abandaba balowooza byani byange era gwe bwojjola banzibye bakubbye bambi sorry you get eggwanga abo Bakadaga bwe bakola ki olwalituusa bwe baaliteeka nti baatupangisisa naye nga gwe batupangisisaako muki mubbi nti kati ffe ne tupangisa ettaka lyaffe ne tuliwo omuntu ye Mwami Museveni lesse tugambe kati tuli wano Anita Amongo ebyo byonna bye bakola Anita Amongo lwaki buno walirowoozera lwaki Mwami Museveni gwasibiddeko talina kyamaanyi kyamusuubiramu naye akyali mu position yaki ya speaker
kitegeeza awo waali mwami Museveni akola ki amwagala kati alina vali Eddi Kasita twakwata akatambala ka democracy ne bakatussa wano obaffe mu nnwana gye tulwana tulwanira mu nkola ya demokrasiya but the system gye tulwaniramu mu nkola ya demokrasiya the system is lame system nnema you get demokrasiya ne bwaba mulungi atya oba bagikusomeranga demokrasiya bwe bikola it is a good system naye wano mukikolera waki walema kyekisobola vaayo nga bwe kibeera wali kuba implementations zaakyo wano zigenda the opposite nti abo bwe tuba tutandise poliisi tokwata muntu nga tomutegeezezza wano it is the other way round bakukwata nga n'emigo kubakola ki kubatadde kooti tewozesanga muntu nga talina looya omuntu tatwalibwa mu obimanyi nga ebino bba naye wano tukola ki tubikola kyere exactly kakati bino byonna bye twogerako ebyenaalemu nze siri muntu ayagala n'okwogera ku enaalemu as a party siri beneficiary waayo naye okukulembera kati yekusalirayo ebisinga Eddi ekigambo beneficiary kyangu okutegeera bwe ngamba siri beneficiary kitegeeza sikola ki sigifunamu yo nga party yenfunamu so nze sigifunamu era saagala nakuddaawo male nnyo obudde bwaye nga njogera ku NRM no because first of all yo NRM terina interest z'abannayuganda erina interest za mwami Museveni kikyayagala gwe mwenyini ogambye yasaidinze n'alaga nti ali ku saidi yani y'Amongo naye baba bakuleetedde ensonga nga bazireese nga gwe chairman w'ekibiina zigonjoolwe why would you take sides n'obaawo nga n'omuntu omulaze nti ate gwe tolowooza nti eyo oli waki w'amaanyi kitegeeza omuntu oli mumuyiwako amazzi nekyabadde akumye kikole ki kizikire kakati Eddi nga tukyali mu mbeera eno wetuti tetunoonya solution ye NRM kuba ekitutuuziza wano si kuyamba NRM nze kyendowooza ekyali badde kitutuuza wano kugamba bannayuganda ekigenda mu maaso wali kiki mu kakundi kaabwe abe NRM kitukosa kitya kituyamba kitya okusinziira nga ebyakalabika tekirina ekikola ki wekituyambira naye okutukosa kyatandise dda kitya ogolooza Kadaga bwe yavuddaawo ng'akitegedde nti mwami Museveni tamusapootinze abantu ababadde bamuliko emabega ababadde batambula ne Kadaga batandise dda kati okufuna ebibatiisatiisa okitegeera nti singa bandaba nga babadde ebyo ebintu ebyo abijjawa ne bangwako obugwembunze mbikuwa bayinza obutatandikira ku nze batandikira ku mwana wange kakati ababadde bali emabega wa Kadaga kuba olwedde president ye yamweyambudde kati bo bali batandise dde okuwulira omuliro batiriddewo naye wali kibadde kikyali awo nga tetumanyi Museveni ali kwani kati budde buno tumanyi bwakola ki bwawagira kati awo damages zakoze eki zatandise dda naye tugenda funamu benefits ffe nga bannansi special group egenda okuba ne interest mu kino bo batandise dde ogwabwe omukazi agambye ye nga incumbent tannaba nakuwulira nti ali ki kuba incumbent abeerako ne privileges of course era ezimusobozesa okuddamu okuwangula akalulu ako atandikawo ne 20% of course naye yo 20% tanaba gikola ki tanaba gifiiringa mbu agiina you get my point kakati nze mu kulaba kwange okw'ebintu NRM yali tukoledde ekintu kimu nemanya nti ekyokuzimba abakulembeze kyo kyagaanye
kuba edde tusobola beera mu argument ng'abantu betukayana Kadaga is 69 among is also by 60 oba is 50 something oba 50 something era bonna bagenzi tali mu youth bonna tekuli ayogerera mu kigambo youth bonna bakadde era batuula mu nkiiko z'abakadde nga budde buno be bagenda mu bifo ebyo ebinene okusalirawo generation y'abantu ekinaana nga bavubuka NRM yo bwetuuka kuba ebyayo tebikyali ku principles biri ku who has said ayogedde ki what has he said who has said what has he said katukiteeke mu bya order kutoka kwa mukubwa mwawuliza ku president yagambye eki ku nsonga zino nkyala president twamukubidde naye teyatuzeemu kati tuzeeko kitumulinde awo neggwanga nga lirinda fenna nga tulinda kyokka nga te system ye yanditambuze but the system is rigged, the system is corrupt. Tubeera mu lukiiko lwa kibiina, yes we believe it is the ruling party naye at least baligenze ekololo baligenze anywhere naye si mu nnyumba ya ggwanga si mu ofiisi ya ggwanga bandibikoledde ewala nesiwalala kuba ffe tumanyi nabwenyeza kyogera naye nga bannansi kale tusuddeyo ogwa naggamba tusirise nnyo tukole ki otunulamu n'ekintu nga anyway kasita mwana mwina kyemutaneetegereza mukimanyi nti guno omwaka Museveni ekimuleese omwabwe mumuyinzi nabagamba temwawula nnyo okuwuliriza nakulaba kino ekisanja kya Museveni ekimanyi teyazze nga alina kyazze kukola n'ekimu yakugambye to protect the gains ebituukiddwako bikuuma ate nga Eddie kankubuuze ng'akyayagala otwala mu middle income status nga we yatugambye kati agenda kutuula butuuzi mukazi wa lubuto nti agenda kuzaala tutuuke mu middle income status oba tulina okuteekamu kukola yakugambye zinzize kukuuma bisigaddeyo Eddie waliwo ebintu simanyi bannayuganda bye batawabudde twalinako ministry ya Karamoja budde buno etakola ki etakyaliwo okuvaayo okudda mu education budde buno etakola ki tekyaliwo naye omanyi kyali kyagiteesawo Karamoja yatereera lwaki twateekawo ministry gwe mundowoozayo abantu bafune gye baddukiranga kaali katambaala kaasibibwa abantu butayingirira golodi waawa Karamoja era golodi kasita bamusimaasima ministry nevaawo ye yali ensonga kati nedda Karamoja yatereera ebyo ebizibu bikyaliyo lwaki ministry yalivuddewo era ebizibu by'eggwanga bino byonna byonna okutereera sooka buli kitundu tusooka kikolera ministry eni Uganda naawe Kyagulanyi emmotoyi kati Mwami Museveni muvudde ku Yakyagulanyi kuba Yakyagulanyi it is a promising eya Mwami Museveni yo tugirabye nga bw'ayitamu bikomaawo bw'ayitamu nga bwe yayitamu omulundi oguwedde bwe yakabba n'akatwala omulundi oguwedde bwe yakozesa securing your future teyali yaffe bannayuganda kuba ekigambo okusecuwaringa kirina obbanga edisinga ngamba let me secure the things kitegeeza waliwo abagenda bigrabinga yali asecuwaringa future okuva ku baani waliwo banakenya bagenda ogivendinga bajje batuggyeko future yaffe oba waliwo abalasha abaali bagenda okujja wano batubbeko future yaffe no yalina a certain group gyagamba okusecuwaringira future ke kakundi ketubeera tuwogerako naffe ketutamanyi kalimu abantu bameka okanya kulaba abamu nga bavuddeyo omusajja nga kuba oluyina ogamba tokigeza gwe awe bali basecuwaringira ki
akati ne ku protecting the gains Eddie ngo president unless you're telling us nti ebintu by'eggwanga bina ababibba unless you're telling us nti ebintu by'eggwanga biriko ababibba eggwanga lye bifunye biriko abakola ki ababibba naye baba tewali the gains you're protecting are your gains emiganyulo egijo gwenga gwe n'abakuliraanye because you're going to protect them like you have already wabyakwayalinze obiina you're going to protect them. You're going to protect kino saagala abaana bakiteeke nambwongo bwabwe nti mwami Museveni ate ne point ate ne given time kyagenda kuvaayo ng'agenda kukola ekintu ekipya for this country no for this country mbwagenda like mwami Museveni n'avaayo n'atugamba mbazimbidde wali arena teri bazungu teriimu investor. Now is he going to protect the Lower Hospital or what? Is he going to protect the Mubende Kampala road? What is he going to protect? Ebyo ebintu bye tubadde twogera naye twakiwuliddemu omukono gwa gundi. This year is ekisanja kino ayagala to confirm that it is theirs. Ebintu bye bajja mu mikono gya gavumenti ne babiteeka mu privatization ne bamala ne babyeguza bye bagenda protectinga. That's why ebintu ebiraba nga bigowinga so fast. That's why olaba ng'omwala gwe Nakivubo ebbaluwa tenaba nakutuuka mu KCCA oli atandisoze oli yakubyeko dde ebiki ebibaati kuba ebyo ekikulu si kulwanyisa nkulaakulana naye enkulaakulana ejje ng'amazima amatuufu kuba enkulaakulana kyo tukkiriziganya wejja erina beekosa tewali nkulaakulana ejja nebeera nti tewali akoseddwa enkulaakulana bwejja ebaako beekosa naye mu Uganda ekituluma nti enkulaakulana ejja ejjira ku muntu. Kati tuwe example y'ekisaawe ky'e Nakivubo. Ekisaawe ekyo kyaba veterani. Ba veterani bafuna mu kisaawe ekyo. Bwe baba nga budde buno osanga bakaaba nti tebafuna ssente zaabwe. Naye ng'ekisaawe kati kiyitibwa ki? Hams shopping ground. Ekisaawe bakiyita batya? Ham stadium. Naye nga bannannyini baakyo osobola basanga nga bakola ki? Nga bakaaba. Ba veterani naye ng'ekisaawe kyabwe it is a memorial stadium ekyabwe. Baatuwuddisa mbu kigenda kuhostinga ki? Kyana tebasambiddeyo wadde trials tebasobola yadde okuyitawo wadde okukubirayo gundi. Because first of all ekisaawe tekirina security, ekisaawe tekirina escape plan. Singa lese ekisaawe kiguddemu obuzibu abantu tebasobola kubataasa baveemu mu kisaawe paka ekizibu ekyo nga kiwedde. Kyetooloddwa maduuka, kyetooloddwa bizimbe like a distance 5 meters kizimbe. So tosobola fulumya bwe mubamu abantu emitwalo ebiri tosobola fulumyako yadde 10,000. Kitegeeza mugenda fiirwa abantu abali mu kisaawe bonna. Tewaliwe muyitira muyita nti obulyango bwebwo obedde ne street kwe bali eri bize. Ekisaawe kiri mu kibuga wakati ekibuga kibeera bize. Abazze okusuubula bali awo. Bizinesi z'abantu bwe ziba ku risiki ezeetooloddewo. Plans ennungi tuzaagala naye tetulinayo ekisaawe kye twali tusanzeeko bizinensi mu nsi yonna. Kino kye kyasooka ekya Nakivubo. Naye olw'okuba nti it is a business center twakikkiriza katukolerewo kuba yo tawuni. Bwetuleka nti kisaawe kibeere kisaawe kyokka okufunamu kutono. Ekisaawe tekireeta sente kusinga maduuka. Leka tuwakiri tugafuula amaduuka gonna. Singa bakkiriza ne bagamba ekisaawe tukijjewo
maduuka azimbeyo ekizimbe nga maduuka agenda azimba ekyewanguluku ku kale you get kyali baddoke naye ekyewanguluku tekiriiko ssente nsina kyabwe kya Mengo kati okitegedde kya Mengo ekyo kyo beerijjalijja ebimu bikyawagaba n'olubiri singa baaluwanga public land zigenze bwe ziti wano tulina ettaka tuliri opposite wano lyali litwalibwa ng'ettaka lyaki nga ettaka lya district lyali litwalibwa mu lukwesikwesi kaali kagenda zimbawo kalina mu lukwesikwesi kyaliwo kagenda teekawo kalina mbwe ettaka baani abaalirekawo wano system eno tetuyambye nga bannansi system ya Mwami Museveni tetuyambye nga bannansi wabula ebayambye bo nga bali mu gavumenti era bwakugamba to protect the gains tomuwakanya mutuufu n'atali Mwami Museveni lese minisita Kasolo anansonyiwa omukozesa ng'ekizampo bw'abanga alina byabbe naye nga atimanyi Mwami Museveni okuddako abiprotectinga agenda mumuwagira edi tali mubbi agenda kuwagira Kyagulanyi kubanga talina byagenda mumukuumira nefiya kati nze ndagala kutegeeza bannayuganda bwemba mwagala kulonda Mwami Museveni you're settling for the less kiddemu bwemba mwagala kuwagira Mwami Museveni kino ekisanja you're settling for the less katuzaako okyo baagala kulekawo walubute kugenda kumbeerera gwe batamanyi oba azaala kuba ekisanja kyokka kyokka the motion ekirimu yatulaze dda it is not for the country it's for the few the individuals abalimu awo gwazatutokoza etusubizaako ku ntemisa Bulaaya naye tiiwo bannange singa yali mukwanyi w'abakazi twandigayo muyali tatulekedde kakyala bannanga abeera n'ebigambo ebisuubiza ebigambo bwe babireeta abo mu byalo eri abasembayo tebabibannyonnyola oba tebiina explanation bana ekyokubiri kye muteetegereza ani yajjeeko erinnya lya Tibuka Bulwa ku posita gye mwafulumizza empya teririiko teririiko ani yalijjeeko naye oyo omuntu abeera akyukakyuka amannya bano tudiringa naani ani yajjeeko erinnya lya Tibuka Bulwa ku kipande kye mwafulumizza lwaki mwalijjeeko no like seriously tudiringa naani kembuuza ne ku ballot paper kwe teririiko kweriri kati kweriri yakulembera eggwanga kati omugambe ki ne isesirise kuba ekyo nakyo tekikirizibwa wavuganyiza luli mannya malala kati ate oli mannya malala simanyi bwayakola sonova affidavit kati lyamanyi munaaye fe tutudde tutunuka alo n'amugamba ki bawali akaga waliwo omukyala gwe nabadde njogera naye yabadde agamba tutudde tulese eggwanga lyaffe ne mugamba maama fe boolaba wano abalwanira wano ku ground abagezaako kuba ffe abamu obuvunaanyizibwa bwaffe it is to speak out of course tulina we tutasobola tuuka naye lwaki budde buno yogera nange lwansonga I came out nentandika okukola ki okwogera you didn't know me naye kino kyenkola at least it has awakened you osobola n'okwogera nange nongamba at least talk about this kino kiriwo ekitya oba kino tokola ki tokyogerako naawe manyinyi mulio owuliranga message yetuuse singa naawe onyamba n'okola kyekimu kyenkola don't give me directions don't give me directives but do the same kuba gwe olina audience nze gye kikola ki yotalina sina you cannot support me in my shadow you don't push me on my effort ate abantu abasinga kyebaagala okukola okitegeera nti omuntu ku effort yo gwasukuma but again is like I'm pushing you're in my shadow you're not pushing you're not helping if you're not doing what I'm doing at least funayo alternative endala nti waba oli akoze gwakwogera nga agenze oba ku radio oba it is a TV show something like that nawe funa direction endala bw'obanga eno tolina means zituukako funa direction endala edi bingi osobola okukola nga bano abaana abatambuza tudde ku kizindaalo do that nze nyinza olwokuba kisobola olw'emirimu gyange na biki byenkola but toyimirira eyo n'otandika kunnyonnyola nnyo kuŋŋamba nti kola kino na kino baako okoma sigambye mbu toŋŋamba yes
beera ko nawe kyokola ki kyokola sindikanga bwe nsindika. Yeah, because we want to collectively we can change the country. Naye tunaabeerako n'abaagala otulagira balina olumpuuga olwo balina lumpuuga olwo olw'okulagira ino mukulu tuzzaako ki omwana oyo yayagala agatiibwa awo tetugenda kyusa ggwanga yayagala ebitiibwa mu nviiri zadayinga ezo so ayagala alabikira waka yakyalina n'etteeka erya omwana wa wano taliisa fooko. So bwana Eddie nga tukyali ku protecting against bannayuganda nsaba tukozese moto yemu ya mwami Museveni tugikyusemu katono etya bo baagala ku protecting against ze balina because they have already naffe twakwayaringe tufune gains kati nga obuyinza tubuza mu mikono gyaffe through protest vote bingi protest vote egenda kujja last ne waliwo ekinosooka waliwo ebinosooka naye gwe abantu nga kalu bakaabye nnyo mu kalu kano baliwa abalonze bumyufu buno bwenaalimu anti obwo bwenaalimu anti nabo nse bwe tubateeka bbali obusungu kale nabo balinamu nga edi banamu njagala kugamba nze omuntu weNRM gwe manyi like this is a staunch NRM supporter nkumanyi wali obaddeko ku posta wali okoze eki kati nyinza okusanga wali there was a guy yesterday yansala nangamba ayagala bwa kansala nanyimiriza he knows my father kati bwe yanyimiriza yampisa na linnya lya kitange he was calling my dad paka aitansi nenyimira nangamba nina obwetaavu bwa nusu lukumi osobola bunyambisa nemugamba ndiyina naye ngenda dukozesa naye nabadde ne sente nyingi era nabadde nsobola oddumuwa kati ngolo kiki ennyo naye because oyimiridde ekiro olukumi lwonoonya lwa transport yakuzaawa waka mu kyalo gwe ng'omuwagizi weNRM amazima amatuufu obeera emu ku nsonga lwaki onoonya olukumi olwo sigamba mbu oba teriyo atawagire NRM ataluyina okay kuba gye bali nga tawagire NRM naye nga nawe olukumi takola ki taluyina oyo bwansanga mmanya ebizibu byaffe bifaanagana ndumuwa niwe weNRM tebifaanagana enja ngenda banwana kukyusa ggwanga ngwe yagala disigaza bwoti kati supporting omuntu alina mukumaze okulaidinga you get muba mugize muti nsindika motoka jijja mu bisoto ng'onsaba ku mupiira ng'eyo gwagiridde eri kasozi obitegedde bambiwulidde ssebo naye tobitegedde mbitegedde ngambye eki kakati kambuuseemu aje abeNRM tubakolere tutya tebaddamu tukabiriranga we tutudde edi oweNRM nze kiri ku nze kiyinza obutaba ku ggwe n'omulala atulaba ayinza okukoppa enjiri n'etambula nze enkola yange nkulaba omuntu weNRM bano omanyi waliwo bano abeNRM abeekweka nga weNRM aliyo nkyana omusanga nga akyukakyuka aya naye nti olinawo ne posta nti nkumanyi gwe gundi eriko gubaji gweNRM mukwano tolootanga kunsaba buyambi tokirootangako omukwano tolootanga muleke wamma I swear to God leka okuva gye twatandikidde tusibula badde nkyakunnyonnyola nkugambye saagala nze ndi mu kaseerezi kange emmotoka eseeredde nwana kugijja mu bisooto ng'olina eyo yabisemba omupiira eri waggulu kati bw'oyagala nze akyali mu kaseerezi nsoke nzijeko omupiira nkuwe ogende bebeNRM mu kaseerezi mwe tuli be batutaddemu but again bwe bafunamu obuzibu wali mu maaso nga bali wano we baatuleka baagala mbu ate bajje tubakwatizeeko wali we bali kakati toyamba weNRM mufuzi olinga agamba Kadaga leke tonyumiza nze Kadaga in the first place simwagala sola kwekweka simwagala lwaki yakolaki edi singa Kadaga yakyusa singa Kadaga yali munnansi ng'ali patriotic walayi teyalikiriza kujjawo myaka edi ekigamba amendments tekikoma ku kukyusa kano kokka
president wabamuwa obuyinza bwonna oba babumukwasa bwonna nga sipiika yali asobola okugaana n'akuba tibbe tekiise mwami Museveni nga president ye fountain of honor buli kimu kiri mu mikono gye yalonda abalamuzi yalonda abapoliisi yalonda abamagye yalonda buli kimu yakola buli kimu naye kambuuza singa sipiika avaayo n'akola eki n'agaana okuwuliriza pulezidenti kati Museveni asobola okuyiwa sipiika n'alonda omulala tukirabe ekyo nakyo tukimanye Kadaga agobeddwa kuba first of all ekyasoose okunyweza Kadaga we yabadde akola arguments ze yagambye nkoledde party man you never worked for the country ate ng'ekifo kye walimu kyali kya ggwanga si kya party wali owuddeyo parliament of NRM. It is the parliament of Uganda, but you as you're raising your points wolaga mbu byonna bye wakola wabikola for the party. Fuck no aha kuba omukulembeze nga president bakugambye akkirizibwa okulonda owakakiiko k'ebyokulonda ekisanja ekitwala emyaka meka 7 akkirizibwa okulonda chief justice naye wa myaka meka 7 akkirizibwa okulonda IGP DPC bani bonna abo akkirizibwa ow'amagye akulira amagye akola ki those positions zonna akola ki akkirizibwa naye talina kusukka bisanja bimeka as a president talina kusukka bisanja bimeka bibiri kitegeeza ne bwana aba akoze emivuyo ye wakakiiko k'ebyokulonda amulonda omulundi gutya gumu kuba ye ebisanja bye bikoma ku myaka 10 ate byoli bikoma ku 14 ate nze nina nekyaki ndowooza ku isu ya Kadaga oyo omwami Museveni bwakuteekamu nnyo nze bambi Kadaga wonna waali simuyinaako buzibu abeerewo oba mu nnaku oba mu ssanyu abeerewo simuyinaako buzibu oba afaananya atya oba aniridde oba afaananye bubimaani nze sirina remorse ku bantu I do not kati embeera ne bwe ngisangamu Anita Among I don't care man I don't kuba bo baba bayise ebintu balowooza the positions baziholdinga it's like their name lye bakuza okuva mbuto babirabanga sanname ssebo someone is called the speaker of parliament naye bwe yeetunulamu alowooza lyerinnya eriri kunanga muntu ye it cannot change osegeera kati tudde toliiko like okyalina obuyinza bwe walina luli bwe bali bamugoba mu ofisi y'obwa speaker n'obuntu bwe babutwalira ku kabangali obumotoka bwoba bwa ku district I don't know naye abalala baba wa farewell nokolera ne zipate yeyiye wagirabawo because she had served nga bwe yayogedde naye wabirabayo no kakati oba bakufudde trust please accept your trash ensonga nziwulira baba naye your trash abalina laavu ya Kadaga mmwe mumanyirayika nammwe eggwanga mwalikoowa nedda kakati olaba nze ndowooza Kadaga ono mwami Museveni bw'asukka okuwonya ssente akukoowa Kadaga ono alaka yali akasente ka muzeeyi nga kawera tewali muntu aholdinga that position nga talidde ssente taliyo first of all babeera bakuwadde budget buli sawa mubeera mukulya buli kyotunuulire buli ekijja mu face yo mu parliament like kati budde buno nga speaker aliko Among buli kijja mu face yo it is budget buli kibamuleetera it is money you get so gwe buli kimu osobola okukikolako enjawulo buli kimu oba supplemental oba osobola okukikolako ki enjawulo so you are given that opportunity sparing your time olowoozeeko nga munnauganda ekintu ekyo mbeera nti bagamba batufulireyo obudde balowoozeeko nga bannayuganda nga bw'owulira nze ndowooza nga banna Museveni nze be bamanyi musikiriza okuva gye twatandikidde Museveni banyaamu ku ddoloko anjera ogolubu bali nkuba emiggo ate nti emiggo nze bambi nange njitya sigyagala naye Eddie oleka ogigumidde kubanga Eddie dekankubuulire buli lunaku olukya buli kintu ekibaawo kati
mu wiki ewedde bino ebyabaddewo ebya Mongo ne Kadaga tebyabaddewo like the other week era tetwali byogeddeko naye buli lunaku olukya wabayo ekikweyongeza okukyaya abantu abo buli lunaku olukola ki olukya luli eri nga bakalangirira poster nga the day they launched poster ya president twabaako ebitusanyusa twabadde tuli awo nga ne bano balonchinze ya Mwami Museveni ekyo nakyo kitunyiiza kitegeeza buli lunaku wabaawo ekikunyiiza amabaseba ne banya okuva gye twatandikidde muzikirize mbasiibulire wano banafe babeerako poster ya kajja bataddeko ebintu games ne mubeerako 2 3 nga muli mukulaba hano nga epulimiyalinga ate ne mugaano gisheyalinga bagayizi musheyalinge naffe nga twekamu ne mujja mu comment section nti mwebale kuteesa mwebale gata nawe gata kajja kintu kitono kakwate kanyige kawerezi kateke ku status kateke ekirala banange ekirala poster y'omukulembeze yafuluma the official poster naye abali temwagala afulumya poster za mukulembeze laki mtuweza ku sente ne tufulumya ebifaananyi bitya oyagala kubisa poster nansomako ensonga nkulu banaye bweba togenda kujja wano batu wasonze naye ate ne poster noba wasonze twasondasonda ffenna naye twetaagayo obeerayo tuweyo emitwalo ameka 4 kandi nayo girimu posters mmeka posters nno eziwera zisukka mu 100 ziba mu 100 kuba ku 38 bakuwa 100 rafule buli muntu yali tuwaddeyo posters 4 posters 100 nemumanya abantu 10 tuli abaana bali effort basiiga ekifaananyi ekibi sebo posters bazijjayo ezani eza NUP nabyo omwana nga akaba ku social media siwoka ne Masaka bazijjawo ne juzi president we yali agenda okuziika ekasese posters baziyitako naye mukudda nga tebaziraba abafasi obwo baali tebamusuubira naye mukugenda yayitawo era ne baziraba posters zaalimu naye mukudda nga omutimbuzi alina obwangu si bwakuno mbasiibulidde wano atakumira musaala nsaba bankumire tugenda kuddamu omulundi omulala nate MC Exactor baleeti yange